Okiro ekikeseza olunaku olwaleero mu bitundu by'Eggaba waliyo eddwaliro erimu eryalumbiddwa abasirikale ba poliisi ey'Eggaba. Kigambibwa nti agikulira yennyini poliisi y'Eggaba eyalumbye akalwaliro kano n'atulugunya omuvubuka asookerwako ku ddwaliro we yamulagidde okuggalawo eddwaliro. Omuvubuka n'agaana ng'alindako mukama we ebyaddiridde ku muyisaamu mpi awamu n'ensambaggere. Kakati nno poliisi eyingidde mu nsonga zino netegeeza nga omusajja waabwe yakoze ekikolwa ekyo eky'obusiibufu bw'empisa bwe bagenda okumukwata. Poliisi eragidde omusirikale waayo Eric Rao akulira ebikwekweto ku poliisi Ggaba akwatibwe olw'okukakkana ku bantu omuli n'abasawo n'abakuba kibooko ezaalese abamu nga banyiga biwundu ate abalala nga bali ku bitanda. Amyuka ayogerera poliisi mu ggwanga Paulina Maye agambye nti ofiisi y'ono yayolesezza obusiiwufu bw'empisa era nga kye yakoze kivumaganya yunifoomu ya poliisi. Fenga poliisi tugenda kitwala tubeere nga tukinoonyerezaako naye nga era twagala basaba anti remulaba ensonga ng'eyo oba nga abantu oba mulabula abantu baffe aba bulijjo bwe balaba nga waliwo ensonga ng'ezo babeere nga baggyeyo obusimu bwabwe nga bakwata ku katambi oba nga bakuba ebifaananyi tubeere nga tulina obujulizi obuwera. Mu kiro ekikeesezza olunaku lwaleero Afande Erau yakkakkanye ku musawo Ivan Mboyire Ggaba n'amukuba kibooko ensambaggere awamu n'agakonde ng'amulanga gwa butaggalawo kalwaliro ke aka St Mary's Medical and Dental Clinic. Najje nangamba nzigalewo kiliniki ningamba kiliniki yaffe ekola 24/7 nangamba tomanyi saa za kafyu netugamba kiliniki tibazigamba bazigale naveri nankuba oluyi wali munno omusikalo mulala namugamba tomukuba agalawo bugazi kiliniki ningano okugalawo ningamba kankubire mukamange simu ajje muganda wange yabagigalawo nasinze nagana nangamba nzigalewo ningamba tugenda kugalawo nankuba ekikonde wano ku mumwa nansambe n'amateke nankuba ekikonde nankuba munempi nankuba munemigo nansamba teke ningwa mulyango ningenda nitule. Nannyini kalwaliro kano era nga mukulu wa Mboyira nga ye Peter Mboyira ategeezezza nti mu kugezaako okuyamba mutowe ate naye Afande Erawo yamulagidde okutuula wansi era n'agezaako okumusiba ku mpingu kyokka ne yeemulula n'adduka. Yanjize bw'ati tooki nengenda gyali kuba namulabyeko mweye emmotoka gye nalabye ng'epaakinze mu koona nengenda gyali bwe natuuse namuyise erinnya kuba mumanyi ne bangamba tuula wansi kuba Eric gwe manyi ennyo nangamba tuula wansi nasanzeewo omu nga bamulina bamutuuziza wansi ali ku mpingu omusajja natudde like 2 minutes nga ndaba omusajja yakolodde emirundi 3 saategedde oba alaje reaction ya mpewo oba bulwadde alina empingu balina empingu emu bagamba mumuteeke ku mpingu basimulula oli ku mpingu banteekeko muganda wange awo sakiriza mpingu era nasituseewo misinde ne bakutte saati nadduse paka ku poliisi. Ye omutuuze omulala ng'ono aliko ekizimbe kyakuuma mu kifo kyekimu naye anyumya ebyabaddewo. Njagala kufuna kyakulya ne bankuba yabadde muleeya era bikwekweto Eric ng'ali muleeya mu mpale yasootibwe bati kati vudde wali nayingira wano n'atandika okutulugunya bano ab'eddwaliro okuva giri nga jakwamudekira emiggo nasooka nakwala eri omulalu kawaswa n'akamano kono kambula yakomya kweja data midde najja nga waliwo dokita atula ku katebe namukuba kibooko namukuba dokita nangira munda mu ddwaliro namo namulumbamu yakomya kwekyo n'alumba n'oyo namugamba zandi asikali wa waneeno namugamba nze towimbula osaa kuyita. Mu kalwaliro kano tusanzeemu omukyala Margaret Mbabazi ow'Ekansanga ng'ono naye anyiga biwundu oluvannyuma lwa poliisi y'Eggaba okumukuba kibooko bwe yabadde ali ku boodabooda ku makya g'olunaku olwaleero ngadda mu katale k'Eggaba okusuubula lumonde naye atunyumiriza ebyamutuuseeko. Tubadde ku booda waliyo wasemba we tugendera poliisi wejjudde kati nze nembuukako nengo eri mukwano gwange simanyi waali. Bya Robert Mutebi ne Edin Subuga, Salt TV, Omunnyo.